tugenda kutandika omukolo gwaffe ogusoose nga twolekera mwanginaffe Lady Grace Mukama gwatutte. Amanya n'eddoboozi bitibwa Hanson Baliluno. Ssaawa eno akola nga Vice President okukuuma obwakaseera. Mukama atutte omuko waffe oyingi munnaffe era nga muwummuza emirimu gino egy'oku nsi. Erifa abakkiriza tetukkiriza nti omuntu afa. Kuffe abakkiriza tukkiriza nti omuntu aba akoze ekiyitibwa transformation from one life to another. Era ku nsi kuno tuli bagenyi era ffenna ekkuba okwesiyanseemu naffe tulodiyitamu be wakitaffe era nga tukkiriza nti Grace tugenda musisinkana tugenda musanga atatwanirize nga tutandika omukolo gwaffe ogusookedde ddala nga twerekerako mwanginaffe. Mbadde nsaba ffenna twewombeeke tusabe. Tusabye wamu nti kitaffe ali mukulu inekituzigwe wakaolute yamusi gomere yaffe yaleero soki mukolona kwaffe otola mukemebwa kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa ebyo emirembe n'emirembe kitaffe omulungi nze mu maasoko naffe abaddewo n'abazaanako. Mukama nnyinaffe Grace omututte okubeera wamu naawe. Tukusaba kitaffe omulungi omulumiza kisa naffe abasigadde ku nsi. Mukama tusaba otuyambe tusobole okutambula mu makubo go, tuluŋŋamye tuliiteko n'omuwendo gw'omusaayi gwo, tusobole okubeera nga tutambula mu makubo go. Tuba tusobezza otuyambe ne Grace wonna wonna wasobezza Mukama musaasire nga tugenda okuwolekera okuva mu kifo kino nga tugenda emukono mube beera naffe. Tusaba ovumye afamire ye omwami we n'abaana kulembere obeere naffe wamu ne tugamba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kw'Omukama Katonda n'okusiima omuntu beere naffe ffenna n'ey'Obuganda bonna ebyo tutagwawo.